Sebo muzukulu wange webale okutambuza omukolo guno n'okutuusa wano ate mu ngeri ekitiibwa mu ngeri ya mirundi ebiri okusobola okwedda nkutunulira nga ngabobonero eri Katonda ate n'eri olujja luno olwabalangira nabaki n'abambejja kale n'omukadde ono mukulu Sewannonda njagala mukubireko mu ngalo olwokubanga tutambuza bweki batamanyi bulungi kasooke kubanga yanyanjudde naye salina bakweyanjula bulungi jangu wano musajja wa Kabaka ono Stephen Sewannonda Sozi Sewannonda mwana wa Baawule amina kale no engeri enkulu ennyo gye njagala okumwanjuliramu nti musajja wa Kabaka era kati abawulira oba batambula n'ebikwatagana n'ebyobwakabaka mumanyi bulungi nti radio CBS Dabasa ne Data TV zezitubuyira ebifawa kwetuyigira kwetuwira ebyamakulu n'ebyensonga era omukulu ono kati yali mu nsonga era si kati naye yabadde mu nsonga z'okutambuza ensonga eyo eya entanda ya Buganda kale nno njagadde mumwanjule bulungi mumutegeere mumulabe ate era mumwebaze n'obugalo webale nnyo webalire ddala ngaye mwategedde nze wano ombejja ono muzukulu wange kubanga abambejja oba abalangire bata ebbeere ate ffe ne tulikwata ngaye no twagala nnyo okwebaza Katonda kubanga atulaze ebikulu abazzukulu baffe ne baleeta abantu nga tukyali balamu era tukyategeera mukulu ababuuliddeko nti ndi mwawule naye kandemaleyo nze Sanga Mulinda William era n'omukyala kamusaba ayimireko wano mumulaba ali wano badde muweereza obulabizi bw'ennamirembe okumala emyaka mingi naye ekiseera kyatuuka nga mpezezza emyaka 65 emyaka 30 gyayita dda naye ng'enkola y'obulabizi bweri n'empumula kati tuli erudda eri Wakiso omutala baguyita Kukwanda gye tutudde gye tuwangaalira kati ng'omukulu ono bwe yansabye nze ndi muntu yateekebwako emikono omulabirizi nti abantu bakuŋŋaana nga tebagenda nga tolina kigambo ky'amakulu kyokoze eki kyobagambye ekisooka abantu bateekwa okumanya nti tukula abantu abali wano abakyala n'abaami tukola tutya tukula era kirungi ne weetegerera nti okoze eki kirungi nnyo ne mutwala ekyokulabirako kino ekkanisa kyekola nti omuntu bw'otuusa emyaka nga gikuze ate ovaawo abaana abato kati ono omulangira ali wano mutabani wange mukulu wange mulangira William Wampamba yamundekera nangamba omwana ono mutwale entebe beera naye mutunuulire omulabe kakati nze ate bwe ntandika mu kiseera kino okukola emirimu ye gye yandikoze buba buvunaanyizibwa obwo wangi kale nno ekereziya naye bwegamba bwetyo Katonda yeebazibwe nti ekiseera bagamba nti buli kiseera kirina ekiki ekintu ekibawo kirina ekiseera kyakyo kale nno emyaka gyange gyatuuka nekola ki nenkula ffe mu kyakyo mu Uganda omuntu bw'atuusa emyaka egyo ng'owummula ng'olekera omulala so sigamba nti munyongereyo emyaka ate 3 munyongereyo 5 ate okubanga kino kinakibaliriza ate mutabani bwange alijogeza akati ono taata ozegerekange omulangira Stephen Kalema Kayemba Wampamba ni mukulu wa Kayemba mubataata n'olwekyo nnyo amaka gegamu n'olwekyo taata awummudde ate nze andeseeyo ngabondi okuze kitegerese bulungi bwono nali ngenda okulaga nti wateeka okubeerayo omuntu omulala akola kyakene yakole kale nno Katonda ababeere okujjukira ekigambo kino nti bw'okula oba okuze lekera ate abato bakukole ki kikulu nnyo taata ekyokubiri nze nalokoka ne musajja muki mulokole obulokole butuyamba
ekitegeeza tasobola kuddamu kuwonoona, tusobola kuddamu kusobya. Naye otunula n'olaba mangu nti kino kati nganze bwe tunula obuvubuka bwange waliwo ebintu bingi nnyo ebyakola ki ebyannema. Naye ekiseera kyatuka bwe nategeera Katonda ne babawutan ebyobuvubuka nenkola ki nembireka nenfuuka omuntu omuki omukulu. Kale nno abantu ba Katonda abali wano njagala okubazikirira ekigambo ekyo ekyokuwaayo obulamu bwabwe eri Katonda, Katonda okubalokola okutambula naye. Era omulangira omwana wange ono taliiwo, naye abalangira abanamundabirako n'abazaana okumpi simanyi bulungi oba omanyi essaawa zaabwe zebiddako ezo simanyi kubanga obweddo mukubise wano ndaakubirira bukubirizi omuntu ali mu byuma ng'ayagala kututwala kumpi nga tulinga abatuusemu nga tulinga abatuuse oba mu ssaawa ey'amazina naye neerabika nga mmanyi nti nyinza okusalako amangu ebintu ebimu sibisobola nnyo ebidudume nnyo ebyamazina ebyo kubanga waliwo obulima bwabe bakulongoosa era ndi wali ku kisa kya Katonda n'ebyuma muno mwebiri ntambula nabyo. Kale webivuga ennyo bikola ki naye njagala okugamba omuzaana mwana ono kubanga luno kwekusaba era nabbe kasikisibi ekiri n'omwana wange ono mulenzi jangu wantulabe kwagala nnyo okwagadde nnyo ne mudiyo namukuteko mugale mwati onyaze naye kale kasita onyaze bulungi timukubiri mwongala Isaac Katonda yo Isaac teriyo kintu kijja kukuuma bufumbo bwammwe ng'okutegeera Katonda ne muteeka wakati wammwe ne mutambula naye. Ekiseera kijja kutuuka ng'ensonga zibeetaagisa mmwe babiri bwe zibalema ng'ogamba nti Mukama waffe Yesu Kristo kitegerekese Mukama bawomisa tuyanziza ne lyanziza n'ebigambo webatambuza omukolo. Awo ebigambo ebyo basabira bannyabo tubanye tugula obudde tusobole okutuuka bulungi ku nkomerero y'ekiseera kino. Njagala kaakati bijja tuwa akayimba akaleeta omugole nga ajja n'ebirabo ebigenda okuweebwayo olw'ensonga eno. Kale mutiko bwana ebitongole ebifubi wano Buganda mwali mulinawo bifubi ebyebyuba nze nebagamba nti abaana baffe tugaba bagabe era nga boolaba bino bye batuleetedde tebigula mwana wabula owaayo omutwalo nga bwe muleese wali bwe mulabye ogw'ekifaananyi okulaga obumalirivu omwana agenda okukwasa nti omalidde okutwala omwana waffe kyekivuga n'olaga banno bozzi nabo nti bannange mbaliridde era okwe bazimbira bwe wabaawo obuzibu ne bakukubiriza ne bagamba edda tutuswaza oyagenda n'awaayo ate ogenda waawana nawe n'otuusaawa
gwe mutwalo gwe tusaba era yensonga lwaki ebintu bino ebireeteddwa tubiza ne tubibafumbira ne mubirya ne tulaba olunaatugamba nti mwagula omwana waffe. N'olwekyo mukkiriza okuva olwaleero ekintu kino mukirungamye mumanye nti abagenyi bajja babawabibirabo nga bagenda so sikako kakwala. N'olwekyo omubejja toola ebirabo ebyo otuwe mukwano gwo n'abalala obawulira n'oluvannyuma tuna okusaba ebyange byo byavuga birungi enjala nzisiigako kalangi akaviiri kalabika bulungi. Twala akalabo kano kwebaza okusiima gyambakadde bange gira ng'olyako paka ku Saturday olw'onotwala muto. ekyo kikulu nnyo kikulu olwabedda bakulanga batya abedda bawangayo bye balina n'okusinga mutima ogwo bagambanga nti bonna twana Kano ke kabugo mukano kanatukumalira kano ke kabugo byomumbejja biwedde weewaawo kale nno bwebibanga biwedde omwawule kalema yatukulembedde nga tutandika kakati twagala jjajja w'abaana omwawule atukulembera atuwe n'omukisa sebo n'omukisa ogw'omuyiika bafike bingi n'okusinga ffe mukama byatuwadde. Mwana wange manyina w'omulungi njagala okwate sanduuka ey'endagaano eno ye tulumbe wali omumbejja kituufu nnyo n'omulala aluwa atyo banaffe tweyanzenge kale taata bavubuka bato mwebale kwetikka ngambi bebakifuba kintunya musaayi ekyo alesere mujja nabo betisibamu bakukyale bato bammwe baba era egamba ate olw'omumbejja lwandirese ekyo kituufu nnyo waawo obubaka buno ye buviiridde ddala w'amwana mulenzi mwanyina woyo omukwasi gakayisaaka butubidde otyo bade bwamubejja tukubireko mu ngalo afiye nesinga naye nekwasize waawo abakiwadde munange tweyanzeeyo tweyanze webale gye badewebale ddala webale ddala abibiji senga afunye ebibi eno omwana wange baweyimba baddeyo ate bakyuse
seka kisasi yanandanga kore kutoke utamunyo sumo wapele sweet sare nice and lovely nice and lovely essanyu libula okubatta waggulu eyo ye onakuga luno lugwana ssanyu kyekyokyekyekubaolissanyu kadde era sebo mukadde wange taata ye obubaka buno bwonna otyo bwabakadde baffe otyo siyinza kuboogera mannya weewaawo kubanga bataata mwebali weewaawo abakadde bamaama weewaawo bakojja otyo ne bajjajja nga tweyanze kale sebo bannange mukuba engalo era bakiwadde munange kujja bwenjini luno lwe lubugo ye olukulembedde muzaabamaama zonna ye kubanga mmanyi nti twayiseeko ye ew'omukulu maaka ye mukatuliki gwali okwo maaka kuliko puboxi essebo puboxi mweri kale essebo tweyanze nyo bannaffe tweyanzenge era ne bataata bonna mwewalidda kuliko taata n'abakadde bamaama omenyekera kyate okutwala waggulu mu butuufu ate mumenyeke mutwale waggulu obulaba ebisaanidde birende ekyo kyennyini ate mumenyeke mutwale ate mukomewo neera abawali abakulungire temwemenya kalangire temwemenya tweyanzenge mu kaseera kano ebira ebizitomusitwe mutwale temwemenya era batereeze balangira kituufu otandikira ng'oyogererawo era onaze n'ensala ng'ate tuse mu bijja Yakoma otamanyi tegaji. Yakoma amasimu nagakubyeko
0. Congratulations on your engagement. That's right. I'm afraid. What was I doing? You said you are losing the one. The number. You said you are when I'm somebody who come in new bands and stuff. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. It's a celebration. It's a celebration. Celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. Firstly, I'd like to welcome you all to the celebration of the marriage of my daughter, Diana and Sir Joseph. Making a speech at such an event is a special occasion for any father. This is a special occasion for Grace and I, because as I'm sure many of you know, some 20 years ago, we gladly took over the parental responsibility for Diana. Seeing Diana go through her education, firstly at Uganda Road Primary School, then Uganda Martyrs Secondary School in the Munga, my pronunciation, Namagunga, where she completed her and A-levels, was a great blessing and testament to her own commitment towards education under difficult circumstances. I shall count from 23, just because I like random numbers. Everyone counts from 10. 24, okay, fine. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. What follows? 12, thank you. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1K!
red. Where's the red? It's red wine. Okay. Do they have dry cleaners around here? A pop is a champagne, chocolate champagne, you know where it is. Of course, they want to take away no, it's too late. DJ. No, corner dance, celebrations. The other day, and I asked him, so you work at the bank, but there's so many people work at the bank. What do you do? Unfortunately, I dropped the paper, but I think it's implementation, internet, investment, international investigation, invisible. There are so many eyes on his job, so he's a very important man. So I want you to treat like a very important man. You've come back home one evening, and then meanwhile, omukyala gwofunye era weesiimye nnyo kubanga ankubye akaama n'agamba akwagala nnyo, and she's going to treat you the way she best like to treat you. Ekyo mwali kikuddeko mu ngalo because so many bambejja senze sifukamira ate oba nange ndi ssebo. I asked Diana, do you want to kneel? She's like, yes. I'm like, are you sure? I'm like, yes. Diana, are you sure? Yes. I was like, So, Joseph, that is the kind of woman you've married. So we shall feed ourselves or each other. I wanted the whole thing. We want 3 months later the whole world to know that Joseph got married. Now his clothes don't fit him. Standard Chartered thinks he's stealing money, although he deals with. Okay. And so that he doesn't choke him, we give him a drink. Joseph, it's okay. Don't pretend. You want to bottoms up? Bottoms up. It's okay. And something for Diana as well. Five minutes on the lips, a lifetime on the hips. But you know us Africans don't care about hips, so you can eat the biggest part, no problem. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my and a drink for Diana. No kidding. You want to get her drunk? Yeah, Joseph. Those were for those days. That beautiful mind. I'm your magical. Okay, we're going to take cake to the parents as well. I'm so busy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's under. You're the Musanya Waman. What comes on Major Water? You're crazy. We'll take cake first to Diana's parents.
Daddy Prince Waters, thank you for getting the time to come to Uganda. Thank you for everything, for being there for the animal this while. And thank you for gracing this occasion. Thank you for everything. But he has different names for each of the paintings here. But I want you to look at it every day and know that I'll always be there, no matter where I go. Bakirete, n'omwami Wilson Wampamba
a man that I've always dreamed to marry. At least I've gone well to airport. So, may I say your name? Friends, Joseph Smockmates, and everyone who has supported us during this wedding. Thank you so much. May the Lord greatly repay for everything that you've done for us. Thank you very much. Before we go to the parents to receive their gifts, I'll ask Harriet Mwangi, I think you're speaking on behalf of Standard Chartered Bank, to please come and give a speech and also bring whatever it is you might have to give to the bride and groom. I think you can take a seat. Our chief guests for today, Joseph and Diana, our dear parents from both sides, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. We at Standard Chartered relay our hearty congratulations to you, Joseph and Diana, now Mr. and Mrs. Kaisi, very important, on attainment of this very important milestone in your lives. This is the day that the Lord has made for you. We can see you are enjoying it, and we hope that you will continue to be glad and rejoice in it. Joseph works in the client service department as a client service manager. A lot has been said about him. I'll speak about one or two attributes that stand out very, very strongly. He is very dedicated and diligent, ensures that he does all the tasks that are given to him up to the end. He follows through end to end. Even if it means getting into the nitty-gritty. I had one of his friends here say he's detailed. He will make sure that he has everything he needs to make sure that the job is well done. So it's not surprising
that this place has looked so perfectly beautiful, and I'm not surprised that Diana, you are a perfectly beautiful princess. It's Joseph's foundation. So Joseph, I hope you continue to be dedicated and diligent, and that you look after your wife and marriage in a dedicated and diligent way. Diana, you couldn't ask for more. Usually, diligence and dedication goes with hard work. It's very difficult to be dedicated when you're not hardworking. Joseph is extremely hardworking, always putting in extra hours to make sure that he completes tasks, something which we highly commending for Joseph. Please make sure that you continue to work hard. Diana is a beautiful girl, she has to eat, she has to dress up well, and that the marriage will continue to prosper. The rest of what I could have said was said by Reste Karimba, a representative of our clients, East African Roofing Systems. For us at the bank, and specifically in client service, we value voice of customer. When the customer speaks, we cannot say more. So all that I could have said was said by Reste about Joseph. And by the way, Reste, we thank you so much for the valuable feedback. If you're still here, and we are honored by the presence of Mr. Kayemba, the Managing Director of East African Roofing Systems. Thank you so much for being a valuable client, and to the rest of the congregation, all the things that Reste said are actually true about Joseph. I will end my remarks by wishing you a very, very happy marriage, full of wonderful things, dreams coming true, many, many children, including twins. By the way, in the unit, I have two Nalongos, so we pray that Joseph becomes a son-in-law. So with those few remarks, Mr. MC, can we also enjoy the free benefit of shaking their hands and delivering our gifts? Thank you so much, and have a good time. Thank you so much. Harriet, my colleague in another place. No. Maybe both sets of right hands if you will help. Best man, whoever it is, down Omulangira had something to say. Isn't it nice? God bless. Papa, family, Chris Waters, Grace, Chris, basinye nnyo era babaagala nnyo ne kusaidia abalangira naffe tubaagala nnyo era twagaliza marriage ennungi nga
munayimbezi wange nawe Tuweza nyo Tata Chris Waters, tuweza nyo Mama Good tuzalira Joseph. International business. We could not have been prouder parents. Diana then went on to start her working career, initially at Wellison Bid Garage and then with the Global Trust Bank. She is now starting another new chapter in her life, and I'm sure she will undertake this role with the same level of commitment she has in her life thus far that will stand the test of time. Today, as I watch her marry a delightful man, I'm filled with pride and confident that she and Joseph are about to embark on a wonderful journey, filled with the love and happiness that can only come as man and wife. Joseph, I'm confident that you'll take care of my daughter. I would like to thank you for treating Diana like gold. Diana and Joseph, be true to each other. Share your joys and your burdens. Love much and laugh much. Be each other's best friends. Always speak well of one another, even in private. And when things don't go well, forgive as often as is required. Married life is an adventure, and you embark today on that adventure together. Even though you are individuals, your covenant today makes the couple more important than either of you separately. One day, if you are fortunate, as I have been, you will stand in awe of new life entering your family. That will be another beginning, filled with apprehension and anticipation. Bring to that relationship the same level of love and commitment you do to your marriage, and you will find joy beyond compare. So today, your friends and family surround you as you begin something new and marvellous. Remember your promises, keep them with all your heart, and you will have a sense of joy and wonder that exceeds all you have ever known. With all my heart, I offer my congratulations and warmest wishes as you begin the latest adventure life has to offer. So I'd now like you to join me, please, to be upstanding to toast the bride and the groom. The bride and the groom. I was speaking Uganda very briefly. I won't translate everything that we say. Bakadde baffe batuzaalira Joseph tusimye nnyo bino bimukoze. Abagole baffe mulabika bulungi, you look beautiful. Era twakubyeko mu ngalo. Abalangira n'abambejja bali wano
tubasiimye nnyo byonna byemukoze. Abagole baffe tubagalisa emikisa gyokka. Naye njagala okusinga okwebaza Bishop Kagwa akoze omukolo mulungi ennyo to bless the marriage. Era nga batugambye nti blessings za Katonda tumukubireko mu ngalo. Bishop abagambye tulina okubanga muli omuntu omu, mulina okukkiriza mu Katonda, naye okusinga byonna mulina okumanya nti omugenda mu bufumbo temugenze nga abantu bali mikwano gyammwe nti mubejjeeko, no, amaka tegali mu kkubo. N'olwekyo buli muntu ajja mu maka ge musembezenga, and I know Joseph ofunye omukyalo mulungi, tumulabidde bulungi era mukuume bulungi, era ndowooza nja kumukuumanga ekyatika nga bw'omulaba talinaako kaatise. Please look after her, and with God's blessing we think you have a happy marriage. Thanks so much.